kale tubaaniriza nnyo mwebale nnyo okutweyungako in this new episode. Bintu nabagamba bibeera bya mwoyo, sometimes ne tuvaako mbiri political, ne tujja mu mbeera eziri social, okwongera okwetegeera mu mwoyo n'okwongera okutegeera Katonda mu ngeri zonna, kubanga ye yatutonda ate nga obumu ku buvunaanyizibwa bwe yatuwa nga atutonda mulimu okumwagala, okumuweereza, okumusinza, okumumanya. Kale ffe gwe mulimu gwe tuweewaayo okubeera nga tukola nate. Ndi ne Angel Kirunda. After a few months, emyezi twasembayo ddi oba okwogeramu, kaseera kabadde si kawanvu nnyo naye era myezi ebiri. Mukama wa kitiibwa, leero tetututte ebbanga ddene, abantu babuuzeeko. Yesu nsaba Mukama mulinnya Yesu atukolere birungi, Katonda omulungi ataggwawo, Katonda w'ekisa, Katonda w'okwagala, mulimu tyeyo obulamu bugamba butya. Yesu abikola byonna, tewali Mukama kyatasobola kukola. Budde bwokka kituufu. Ab'ebweru eyo bakutumira nnyo, mbaagala nnyo nzasinga obbaagala. bwe bandabako Mami Angel mugambe bannange atulowoozeeko. Tusaba nnyo bakubiranye amasimu ne bampereza audios ne tubeera nga tusobola okwogera, lwakubanga obudde buntawanyamuko nembeera nga okwasaganya abantu ate the same time bakwasaganya okubayogera nabo nobabuulira obulungi bwa Katonda, nobabuulira okwagala kwe, beetaaga obudde bungi, era omuntu olina okumuwa obudde omusabirako, okubanga omubuulira kiki Yesu kyaba atugambye oba kiki kyabayagala okugamba, omusabireko. Naye Yesu abakolera ebirungi n'ababuulira bo bennyini bye beetaaga okumanya. Tebeetaaga kwogera byabwe, naye Yesu ababuulira ebyabwe. Mami Angel nabadde ku YouTube ne nkulaba Solomon Kaweesa ne mugamba nina ttendo, Yesu natandika otubuulira ne mugamba Yesu angambye bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Essanyu balina lingi nnyo era mbeebaza nnyo abaleeyo abakola obuvunaanyizibwa n'okuwa charity n'okuba nga bawa chaachi ne batuwa ekimu ky'ekkumi, tugula amafuta, tugula ebintu bingi nnyo era mbeebaza. Nsaba Mukama abanyweze, abagabirire, abatemere kuba batali kuba, kubanga byonna Yesu abikola. Omanyi waliwo abajja ne baŋŋamba kati ffe tetusobola kwekolamu eno kabiina, n'atuwangayo obudde ne tubala yivu naye ne ŋŋamba nga siba ali bize. Nsaba Yesu atuteerewo kwegamba tewali kitasoboka, tewali Mukama kyatasobola kukola. Era nsaba nnyo Yesu mulinnya Yesu esinga amanya gonna atuteerewo obwangu. Mbawo obudde bwabwe, manyi okwogera nabo ekiro ssaawa 7 ogw'ekiro, abantu njogera nabo ku ssaawa 9, abantu njogera nabo ku ssaawa 6, naye gwe n'okusangako bami nga ayagala omunnyonnyole muninye obudde. Ate nga n'omulala kwali. N'omulala kwali nga Mami Angel nze nga tonazira Mami Angel oluddewo. Naye nsaba Yesu nga abanyweze, abagumye, abatemereko ebitali aleete birungi mu bo kuba bebayayaana. Doesn't this drain you, kwegamba tekikukooya nnyo nobeera so fatigued? Kinkooya naye simanyi. Yesu yeesigaliza obuyinza, ampa amaanyi. Bwe mpulira nti nkooye ekisa kya Mukama kimpa amaanyi, Yesu nampa amaanyi ogenda nandibadde ate ne bajja kati ng'olunaku lwajjo twabaddemu naye twebasasa mu mwenda ogw'ekiro baba batudde ebweru bakyalinze. Kati abo b'osuubira nti ogenda kwebaka ekisa kikunyweza, kubanga Mukama aba yeetaaga obuulire abantu obulungi bwe n'ekisa kye n'okwagala. Mami Angel, simanyiyo olunaku nze lw'owummula nti luno weebaseemu. Nebakamu essaawa busaawa ndowooza katono. Nkakasa nga maaso eyo weetaagamu administration osula abo nga tugamba guno omwezi teri kumulaba. Amina ttendo. Atubala obubaka buyiika nnyo kati time gy'omaze nga toliiwo. Mukama abadde ayogera obubaka obungi. Netuba nga tubadde tuburekodinga ku ssimu nembeera nga mbirekodinga naye nga Solomon Kaweesa wanatuuka. Obubaka buno bunaabeera butya naye nga sikyabujjukira naye nga Mukama atuzizza mu bintu. Ekintu kye badde singa okulaba banendaba Mukama badde atuwabaka ku Vietnam. Yes, Vietnam. Naye ng'olutalo ndulabira ddala kati nga ningaddukira mu lutalo ng'amasasi gavuga n'okutamamu nange ne nkutamamu bwe bati. Ng'olabira Mukama akuteeka mu kintu ng'okirimu kubanga ye yajjula munda mu ggwe. Bw'ajjula munda mu ggwe n'akolera munda mu ggwe. Neema nga nkyamira bagamba Vietnam. Maze ennaku nga bbiri olutalo nga lugenda okuba e Vietnam kati kigenda okuba e Russia. Mukama nga atugamba e Russia balina ye missile. Edduka speed mile
oba Yesu agiŋŋamba ate engeri gy'agiddusamu eringa kizungirizi edduka okutuuka mu Africa just a second ne second egenda okubala nti eba second missile yatuuse ng'eva Russia. Yes, kitegeeza ki ekyo? Waliwo kyenalabye Mukama kye yandase nga tuli mu lutalo kuba njagala era waliwo omuntu era omulala eyaŋŋambye aliko omwoyo nti Russia eteekateeka okuleeta nuclear weapons mu Uganda ne South Africa. Olwayo lwakumeka leero Saturday nakifuna Thursday yabadde Holy Thursday bwenalabye nga Mukama ndaga Yesu yabadde ayimiridde nga Putin ayimiridde naye nga Mukama twaga missile eri erina obutwa abanange Mukama engeri gy'agindagamu wano maaso wano webatabaine engeri gyedduka enamba zidduka ku speed bweyimuka mu bba nesituka erina speed limit eyita even in space and in space and air. Kwegamba wotagisuubira kuyita ye waganye. Yes, bakoze ekintu kiringa Mukama atugamba kino eyita mu nabo ne bakiwulira bagamba etasobola kubeera nga yabadde wano waliwo ekyabadde wano ekyamuwadde okutegeera kwakyo. So plan ku speed eno Mukama gyakuwa akugamba baani abagiruka era fenga Africa tugenda kuwona tutena ddala Uganda. Ekisa kya Mukama kitunyweze Mukama ndagaba President wa Africa ababo bonna batudde ne batandika okuteesa ne batandika okubuya ku bulungi wa Africa naye nga Mukama tugamba Africa ba president balinga abatuulako emabega nga boogera ku Africa nga boogera ku bulungi bwa Africa Mukama bw'atulaga abataka okwogera ku currency ya sente ya Africa neekuleeta Africa erimu ebirungi naye ebirungi binaavaayo bitya. Ne Mukama atugamba mulimu abamu abatamanyi kukuza nsi mulimu abamu abatamanyi kugabirira nsi ensi okubanga zikulaakulana naye abazungu Mukama atugamba ente obulungi bw'ensi zaabwe oba obulungi bw'ensi ya tugamba kati Mukama atugamba Afghanistan tulinayo amagye gaago naye gali eyo mu ddungu ne Mukama atulaga gakutte emundu babo badduka asasi gavuga kati ate Mukama n'atuzaako Germany atutwala Germany olutalo lw'e Germany Mukama yes Germany gye wabeera abasirikale be ba Russia no aba Germany Mukama atugamba bawanvu ensi yaabwe minyogovu naye Omurussia alina engeri gy'ayagala okufaanaganamu n'omu Germany kubeera beeriraanya. Yes, Mukama atulaga nti Omurussia alina engeri gyakubamu salute bw'ati omulembe gwa Hitler. Yes, World War. World War II. Yes, kwakati Mukama atulaga Omugermany ayimiridde empewo nnyingi nnyo mazzi n'ayimirira n'awanika omukono ne bakola simbo n'ekyukamu etenedde Mukama n'awadde ekigambo Hitler naye nga Mukama atugamba nti no amaanyi ga tear gas oba obutwa balina weapon lwakuba nti they are silent Mukama bw'atugamba naye ne bajjayo missile yiyo edduka meter speed wide mile thousands and thousands of meters okuba ng'etuuse in kilometers. Kati ebyo tebitiisatiisa abantu. Bitiisa naye lwakubanga Yesu simanyi lwaki obeddangaga Vietnam olutalo lwe Vietnam bugenda kubeera bubi nnyo ate Mukama atugamba Vietnam baavu. Kituufu. Mbaavu nnyo naye Mukama atugamba bamanyi okusimba omuceere. Yes, kati Mukama wabandaga nti eno ensi bagiyita bwe bati akulaga ennyambala yaabwe n'Omurussia bwandaze ati naye ate Omurussia ye yayanguye mangu okundaga olw'ensonga yaze Putin Yesu n'ayimirira missile yabadde ebuuka mu bbanga Yesu n'ayimirira n'agolola omukono bw'ati n'agigololako omukono bw'ati bwe yagigoloddeko omukono bwe bati ne mugamba oyo Yesu n'engamba osubujja mu nembagamba Katonda alina kyandaze andaga missile naye nga bagikwesa okugijjayo sobola okuyita buyisa abantu bonna kasita basikaba obutu batonna bana busika amaanyi gayo ebbugumu lyayo okufubutuka weeri wansi Katonda atulagamba ewuuma bw'ebanga evaayo wansi erina amaanyi geekuza
buumireeto omulire gendo situka mu bbanga bweti Yesu yagiraze genda bannaye nga alina obutwa bukuba ensi yonna bwe bagamba nti kuba Africa temuddamu nange baagala kunzita omanyi Putin oyo emabegako awo fe abatera okulaba ku mawulire aga international yavuddeyo n'alangirira mu lwatu nti bo bakoze okunoonyereza okutaliiko kubuusabuusa ne bakizuula nti bulijjo Yesu gwe tusinza nga bamutulagira mu kifaananyi kyeru kya musajja mweru kikyamu bo baazudde nga Yesu muddugavu. He has never been black. According to their investigations. According to what I see. Yeeyoleka kati Mukama ambuulira omuntu kyoli kyewakoze n'ekidda n'ebinaabira. Yesu mujju mu Yudaaya. Yes. Ate Mukama sirabanga ku Yesu nti muddugavu. Yesu mujju yadde akanfaananamu bwe kati takayina. Kabe nze newenegezaako bwegeza siri ndikugamba Yesu mulungi. Yesu atukulanga mata. Yesu mweru. Ate enviiri ze za red. Agenda Yesu wanagira enviiri za red. Yewakola enviiri bwe bati nga za red neyewandikako ekigambo Jewish. Kati Yesu mujju. Ne bw'aba aleeta ekigere kye bati nga kiriko ekiwundu ekigere kizungu. Oba ekitangaala kikuwuzaabuza mumanyi n'otalaba nti tasobola kumbuzitera nze ate nomunayenze kankubuya omuntu noza gusinza nteekako birowoozo ye setaani. Yesu oyinza obutamanya bulungi bwa Yesu ye kasita akweyolekera bw'ati aba akulaga obulungi bwe n'ekisa kye. Putin kyalaba okimanyi? Sikimanyi. Alabika ndowooza yakoze research nga Yesu yeeyoleka mu Africa. Yesu yeeyoleka mu Africa. Mu baddugavu. Era ewaabwe yaddukayo. Yesu ali wano yeeyoleka wano naye nga mutuufu bwakyo Yesu mujju. Ate Yesu muzungu ate mulungi. Okubikulirwa kw'abaamu oyo mu Russia Putin yakutapuse bubi. Ye wakiraba si we kiri. Amulaba mu Africa sente no he's black. Okay. Ndowooza ekyo nakyo banaaba bakitege naye nga gaabadde mawulire manene nnyo. Ate nno nagafe ganaavaayo va ku bino bye tuliko. Gali malungi nnyo. Gajja mubuulira kyakwese munda ajja kutegeera he's white. He has never been black. Nze nandibadde nsanyuka ne ŋŋamba ndi muddugavu. Bw'aba muddugavu mbeera mu kimusanyufu. Kituufu. Soogera kyesirabye njogera Katonda kyandaze. Kubanga Yesu wa mazima era Yesu ttendo. Manyira Yesu yeeyoleka mu bubonero bwanjawulo. Baatugamba bwe yalinga ne Musa eyo mu ddungu ng'amuwerekerako okugenda okunona Abamisiri Abayisirayiri. Bw'ate yateranga okweyoleka mu kifaananyi eky'endiga n'ajja mu kifaananyi ky'omwana ow'emyaka 8. Ndowooza oba buli omu amweyolekera bukwe. Yesu yeeyoleka nga ye bwe yeeyoleka. Kuba Yesu waba yeeyoleka akweyolekera ng'ayambadde ekyambalo n'akwata omuggo n'akwata endiga. Abakugamba nze musumba asumba amazzi n'asumba obulamu n'asumba byonna. Naye Yesu yenga ye mujju. Ate mulungi nnyo. Mulungi nnyo. Tuvudde Vietnam yatulaze eki ekirala? Mukama kyasinga otulaga mu Uganda. Mukama bwedda kyasinga otulaga mu twafunyemu n'abantu balinga babiri n'okusinga naye nga ebirooto abantu abasabira natatulongo nifuna ekirooto nagamba nalose ekirooto n'abantu bafa. Kaleerwe waliwo omwana yalose ekirooto ng'akikunnyonnyolera ddala nga bwe nali mbikugamba naye nga nibagamba bannange ekyo ekirooto nga bwe yakifunye bwe bubaka bwennyini bwe nali mbagamba. Yazze wano n'akugamba naye yafunye obubaka. Masasi gavuga musaayi guyiika abantu badduka emisinde abantu ne baluutinga abantu ne badda mu byalo abantu ne bakwata ebijambiya amasasi nga gavuga nga tebakyagawulira. Omusirikale nga bw'akookinga emmundu bwe bati balumba bulumbi ne batuuka ne babeera nga batta abantu baluutinze banaaga ebintu abaana mu masomero ne bagookya. Oba tuddayo obuzimu mu myaka gy'ensana. Zijjukidde bulungi nnyo yabindaze kwabire kusajja. Yesu yandaze bamitani Tito Olutwa. Tito Okero Olutwa. Nandaga yandaze ani omulala Obote. Nga Mukama andaga omusaayi oguyiko bwedda gukulukuta
nga bw'andaga ba president bali ng'andaga ebiseera ebyo n'atulaga ebyo alisima kwena sinema kyatulaga ebiseera ebyo ebyakulukutamu omusaayi byebiseera ebigenda okujja nga bikulukuta omusaayi abantu bagenda kwewaggula abantu bagenda kwewaga abantu bagenda kulya nga tebakyatya byayogera okuma muliro mu bantu oba nze ate mbyagaza kimbagaza kinze manyi Yesu nkubulire kigenda okubeerawo bafukamire basabe Yesu atunyweze sirina kyembyagaza abantu bayinza okulowooza nti wafuuse kampeyina ogamba sirina kyembagaza kubanga sirina gwenjagala kumanya nti gundi agenda kubeera kino oba gundi agenda kubeera kino enkugambye kyenasooka okugamba omwaka guli kyenzizemu omwaka guno kyekigenda okubeerawo n'omwaka ogujja toloma mu bigambo byo nze nina gwensinza bamuyita Yesu mulamu ayogera bameka be wakaleeta waneeno abantu abakatuuka wano mu 100 mu 2 mu 3 mu 4 kyawulira kyemugamba kyagamba nti ddala mami enje kyomugamba ekituufu enkubuulidde bafukamire Yesu yatugamba bendera ya Uganda ekulukuta omusaayi ekyo kiddiŋŋanye basabe bebaani abanayagala okusaba kati ze bwe nabeera nga ndi omu bwe bati asobola okuvuunama wansi n'ensi batekimala nabeera nga tuli kyaki ezenga 6 7 ne bagamba enje twafunye obubaka wagambye bwe bati ne bati Uganda lwaki agenda kulukuta omusaayi ne bagamba Yesu bw'ate bw'agendaga ti Uganda egenda kulukuta omusaayi mu myaka 2 egijja maaso Mukama atugamba nti no tutandika okusaba twenenye Yesu waffe omulungi abeere nga atuluŋŋanya Yesu waffe omulungi abe nga atuwanirira Yesu abe nga asobola okuba nga asobola otunyweza naye anaatunyweza atya kwegamba ye waali ekijja akitulaga mukitegeere overturn it perfect when we pray naye ng'abantu tebakyasaba katolaba abantu be bamanyi n'abasumba bennyini tebasaba tumanyi kusaba amanyi okusaba nze neeteekako emikono nenjogera ennimi kasita obanga osobola ovuunama wansi muyiterinnya Yesu lirwana entalo alwana entalo akulaga ekintu nagamba olaba ensi nakula bendera nalako omusaayi nga kukutolanga do you see that aba akugamba kijja naye kati gwe bwakugamba nti kijja n'otakifaako gwe n'okifuula emboozi n'oyagala okiteekeyo abantu baleme kukitegeera enja abiraba atya tubuulire nagamba nze bwatu bwakindaga sikikyusa nsobola okunyumya emboozi nenjogera ku bayimbi nentandika okubanyumyako sigenda kwogera kukwatandaza njogera ku ggwanga ate ne bakundaga ti enyongera kuwa pawundi na ddoola oba enyongera kuguliremu aŋŋamba ggwanga aŋŋamba musabire eggwanga abafaada we bali tusabire eggwanga abasumba be bali basabire eggwanga ayagala asabe kubanga abantu tetufaanagana ontogera ngamba musabe ng'oli ali mu bibi eno etugenda kaka muntu kumujjajja be omugambe saba lwampaka kati abantu ne bwe tugamba nti tukuŋŋane tusabeko ng'eggwanga abategeka baba mu malyansimbi kubanga weewunye kyewuunyisa tusaba Friday naye netusaba ku Sunday ekisa kya Mukama nekitu nze nsaba nze kinjagala nkimanyi nze nina gwe nninze bamuyita Yesu omusajja oyo mulungi wakisa mulungi ttiini buli muntu alina mukama we olina mukama wo nange nina mukama wange oyo musajja bamuyita Yesu bwangamba nti enjo saba nga nfukamira nindirira bulungi we nakisaaki bwangamba nti ekiki kambuza ekibuzo olowooza abantu bagenda okubeerako obubaka bwa Katonda nga Katonda akoze nti gundi ayolesebwa atya amaaso ge galaba kyendaba kyenjogera kyendaba kyembeerako kyekyo kyaŋŋambye kati ebiseera biri tubadde tugamba Mukama atulaze kino naye nga tannaba kundaga mizayiro kati gwe oŋŋamba nti waliwo yakugambye ku mizayiro nabadde ne gwobadde naye andaga emizayiro kati njogera ku musaayi okugenda okuyika wano mu Uganda njogera ku lutalo olugendo ate Mukama atulaga amasasi gavaawo ku kaleero simanyi kyeganoonyawo kubirya ndabawo kitebe ky'abagundi ky'abanoopu sigendanga nayo simanyi sitambulawaawo Mukama kaleero omulaba kaleero omulaba wennyini kujja abantu kubirya amasasi gavuga abantu badde opensiri omusaayi guyiika naye twebuuza kiki ekiyiwa omusaayi era lwaki kiyiwa omusaayi Yesu atugamba twegendereze Yesu atugamba eggwanga balisabire oyinza okwesanga n'ogamba kino Lubaga n'ensabira Uganda netugamba nti no Christ the King n'ensabira Uganda ennamugongo ne basabira Uganda nibagamba oba Katonda akufunye katusabire Uganda ojja kulabamu abo abafaada bennyini nnyini abasumanga Katonda atandise obbeeyolekera agamba nabadde ne base Mukama nandaga
ntino wewe ati tusabye neno Katonda n'atulaga ekisaaki n'akugamba era bakibalirokera ati kigenda kubeera naye okusabako n'ekisaaki kya Mukama kitunyweze mwoyo mutuukirivu atulungamye mwoyo mutuukirivu atugabirire Uganda yenga Mukama nungi kubanga Uganda nsi yaffe nungi. Omanyi ate bw'oyogera bw'oti waliwo ojja kusanga munnayuganda omulala nga yagamba kibeewo naffe ebintu bikyukeko. Anti olw'ensonga emitima gyaffe tegifaanagana agenda kugamba kibeewo nga basse maama we anti bagamba bensi egula mirambo. Mukama nze ngamba mu linnya lya Yesu ojja kugamba nti kibeewo baana bafiiriddwa abaana baabwe gwe mukenyini agambye kibeewo muganda waafudde ate gobadde osinga okwagala nnyo babazaala byosigadde omu bw'oti nga tolina nakyoyina. Emirembe ebintu bisobola okubeerawo ne bitambulira mu mirembe Mukama kyatugamba. Yesu agamba bitambulira mu kisaakye mu kwagala kwe mu mirembe nga towaddeewo olutalo. N'osanga abantu nga babadde bakaayanira ettaka ne batuula mu mirembe ettaka ne liga abantu nga bettira ettaka. Kati Mukama n'atugamba emirembe gibeerawo ne bagamba kyamanyalwa twetaga LC2 S1 ne batuula emirembe ne gijjula. Waliwo abatayagala mirembe kujjula ne balwana ne bayiwa omusaayi. Kati Yesu atugamba tubalinda munno balwane mbu tubayite ffe bennyini tufukamire tusabe. Kati Uganda esobola okukyuka mu mirembe. Katusooke tuwummule mutukomawo. Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwe ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it. Kale mukolekeeyo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso ebintu ndooza mbiwulira bannaaye oluusi mbireeta abamu ne mugamba ndeesa omuntu omulalu ku mpewo abalala ne mutandika okwogera ebigambo awo you just make fun of everything naye nga bwe bitera okwogerwa nti abantu nga Mami Angel mu nsi zaabwe mwe bazaalwa ate mwe basooka okunyomebwa mwe basinga okunyomebwa. Ojja kwekanga nga ali e Russia atamanyi Luganda afunye amuvuunulira ye n'afuna amakulu ga bino ate bo ne batandika okusabira ensi zaabwe n'amawanga gaabwe ffe munnaye ne tusaanawo bwe tutyo olw'okuba tunyooma ebintu bino. Mami Angel tugende mu maaso ebintu bino byonna nga obubaka buno bw'obufuna ne bukukkako temuliimu ebyo Yesu byakugamba nti kino kamusabe kamusiibe kyo kirina okubaawo. Mulimu ebintu byabatana bakusooka kundaga. Nze nsiibanga nze bwemuna nti katisiiba n'osiiba naye ate Mukama wabatana bakukikulaga ate ekyo sikikola. Ngendera ku ekyo Mukama kyabandaze nti notukikola. Naye kati abantu banga owulidde n'omanya obubaka bwa Mukama n'omanya nti yayogedde bw'ati nebati tuli twakirabako tulina kitwalabako wano eno. Kitukubiriza ffe bennyini abantu nga ffe okubanga tusobola okusiba n'ogamba katusabe. N'ogamba nti waliyo abantu si buli muntu ndikangowolera ekintu kimu si buli muntu nti ayagala Katonda. Si buli muntu nti nno endowooza zaffe tezifaanagana ate ffenna tetufaanagana. Kati bw'obeera wano n'ogamba nti nno nina okwagala nnyo okuwuliriza buuza oyo mulawundi nenjagala nnyo okuwuliriza biki bye bazzeemu abantu nze I don't deal with that. Nze siwuliriza bye bazzeemu kuba saagala wuliriza bye bazzeemu manyi lwaki nze njagala kwogera Mukama kyaŋŋambye. Mukama kyaŋŋambye kikulu nnyo kati gwe nja kikugamba oleme kukitegeera naye nze nga gwakigambye nkitegeera. Kyekyoyogedde nti no bayinza obutakitegeera oli nadde eri e Russia n'amugamba sooka katuddizeemu awo tukawulire yagambye atya Mizaire ani yagimugambye ebala etya eyitawa nga kinnyini kyennyinnyonnyolako n'agamba mumutuleetere wano. Ajja kugamba ekintu kimwayagala ku ssente mmeka kubanga ekyo kyolaba kya muwendo nnyo. Kati olw'okuwulira oba tebakusobodde kutegeera wano. Say, I know there is someone very special in your life. It's Jesus Christ. Ate ekyokubiri si buli muntu nti agenda kutegeera ekintu akimanyi. Kituufu. Naye sakya Mukama bwe kimukkako naga n'awuliriza nagamba ebintu bino nabyogera birabika bikwata ku nze. Kangere omanyi abantu b'akasindikano omanyi bakava wano maama mubuuzi. Basanyuka n'abaziga n'akabona bamanyi nno n'omuyita maama ne bamuyita ne muganda ne mugamba kinatuuse wa Mami Angel kinadde suubira nti no kirungi bwe kiti Yesu n'ayogera
n'amugamba wakola bwe bati ogenda kubeera bwe bati kino ngenda kukikuwa bannange Katonda n'atukolera ebirungi. Mulimu abazze nno wano nga yazze kugezesa bugezesa alabe naye bavaawo Katonda n'abakolera ebirungi. Mugamba Mukama wange ogenda kubeera bwe bati Mukama. Kati nze siriiwo nti nno njagala abantu kubeerawo manye nti nno kati tebaabiwulidde bazzeemu bino. Yesu mulamu. Yesu byayogera ddala mu lirimi lya Yesu. Ayagala tubeere bitya, ayagala tukole tutya, ayagala Yesu ensi ebeere etya, ayagala ebeera nga nnungi mu bulungi bwayo, agireeteko omukisa, agireeteko okwagala, agireeteko emirembe, agireeteko essanyu, kubanga byonna abisobola. Kubanga ne Yesu ku mulembe gwe bagamba abantu bamugobereranga kubanga yasobolanga okufuusa emmere nga abantu bo bajja kulya. Ate Yesu alina ekyenjawulo kye yakola abalala kye bataakola, yazuukiza Laazaalo ate ne yeezuukiza. Kati okumugoberera baali balina okumugoberera ensi yonna emugoberere nakati tule nga asobola okukkiriza obulungi bwe n'ekisa. Nze simugeraageranya na ku kintu kyonna, siyinza namugeraageranya na Yesu, simugeraageranya ku mboozi, simugeraageranya ku kintu kyonna, simuyita kintu kyonna, si kya bugagga. Sisobola namugeraageranya na mu mboozi zonna nti abantu bagamba sisobola, kubanga entegeera gye namutegeeramu ya muwendo nnyo. Yesukkawo yeyambula n'afa ku lwange n'ayiwa omusaayi gwe n'anziza bujja. pulira He's alive. Mulamu nnyo ayogera n'akugamba ekintu n'okiraba kati n'omulabako n'olaba obulungi. Simugeraageranya ku kintu kyonna. naye naffe twagala tweyolekeko. Yesu tumusabire eyolekeko bamulaba jabe yagiina nga andabikeko munnyonnyola ebinnuma. Amina amina kwagala ssuubi mulungi. nange ngambe nayogedde naye butereevu. Era mbadde nakava waneno nengenda mu nabadde n'omukyala gwe nsabira mbadde nakasanga okwogera bwe bati ngeza okulaba ng'ayimirira bwe bati ng'ayambadde ekyambalo kya lineni, enviiri ne zimugwako emabega bwe bati n'agenda avaamu ddaavu nebuuka mu bbanga bwe bati nayo amaziga ne gantamu ne ndaba nga mulungi. Ne mugamba bannange nguli mulungi, abantu ngenda bagamba nti angenda bannyonnyola atya negenda bwe nsaba mu balaiti ne mugamba Yesu olaga ebintu n'akulaga bwe yali ku musalaba n'akulaga bwe bamukomerera n'alaga engule ne mugamba Yesu ngenda gamba ati abantu abatugenda bannyonnyola ate kati Yesu ulidde eddoboozi bwe ligamba nnyonnyolako ekyo ekisobo ky'osobodde abantu kye basobodde okutegeera. Waliwo abantu omanyi gwogambye totera nnyo okutunula mu comment. Nze nsoma nnyo, njagala nnyo feedback. Kati gwonna obudde bwa comment, I don't have that time. Oli mutuufu. Olw'ensonga ezo comment zaabwe ogenda kuziwulira onaayogera bino n'onaayogera ebyo si bye ntunuulidde, but I'm looking for only one person in my life. Yesu. Era he's the only one person I see in my heart. His the greatness, his glory, his light, byonna bisobola. Amayanja n'amazzi kati bwenzira ku ebyo mbisome ebiwono odda ku ebyo n'obisoma by'abantu. Nakyova olaba nze ng'omuntu bijjayo obayamba obannyonnyole kuba nze buvunaanyizibwa bwange. Bwe naatuula ne ngamba mbirabe oyo omwana nga mpitanganga mami obwedda nakola banalina abantu n'30 yanguwa ne mugamba abantu bagamba oba banajja enkya naye bambiri nga batudde balinzidde mami Angel abasabire gye twabadde mu overnight leero olunaku lw'abapya Saturday beera lunaku lw'abapya ate nja tugenda kusaba ku Sunday naye kati n'ogamba nti bw'onootandika okusoma ebintu ebyo obudde otwala bungi. Yes, ate n'ebirala omuntu olina kwogera ekintu kikunyiize nga tulina bw'omunnyonnyola yayagala sitaani we kwegamba yali comfortable nekyalimu. Katonda bw'oyo omunnyonnyole leka Katonda yayogera obulungi bwe n'okwagala kwabikole Katonda ogenda kulaba waakyusa ensi n'agikolamu ebirungi. Ensi yaffe nnungi nnyo, ensi yaffe teriimu nti nno waliwo eyalwanye waliwo eyakoze naye Mukama atugamba waliwo ekigenda okujja mu maaso naye Mukama atugamba mukisabire nnyo okubanga kijjira mirembe, kijjira mu kwagala, kijjira mu ssanyu, kijjira mu bwetoowaze, mu kwagalana, mu mukwano. Mukama kyatugamba tube nga kyetutunuulidde kireme okuvaamu ate ekibi. Kati bwe nadda kuwuliza oli byaŋŋamba tebirina bikwataganira ate na Yesu byaŋŋamba, so kantunuulire Yesu kyaŋŋamba kinyweze, kimpanirire, kingabirire, kinsumulule. Kwegamba mu bigambo by'oyogedde ne bw'ofunamu babiri abategedde nga tugenda naabo essanyu n'eggulu lyeggula
olabako omuli eggula bamalayika ne bakuba embuutu oyo mukwano gwo oso yabibeera kunabeera n'asoma message waliwo ngamba nokugamba bannange mami leero nate yamanyi kyeyakozeko nze akoze akuwanye n'agamba bannaye mami Angel sinnamulabako n'essanyu linsta mpulira omukyala yava emukono n'agamba nawulira buwulizi bigambo byakuvaamu n'empulira obulamu n'empulira nga onziziza nengamba laba bwayogera ku Yesu yatuuka wano nga Yesu ayogera ku baana be n'ayogera ku mwami essanyu nange Solomon Kawesa ne mugamba olaba Katonda bwakola ebirungi yagina okukkiriza kutuula mu bwakkiriza ojjo banyumize ne ku balinnya ennyonyi butereevu bakomewo okujja okutuukira wali oyo naye yafunye ebivudde eri yagambye sijja bisobola ayangambe nageze ku YouTube olwala kulabyeko mami Angel yavudde mu America n'atuuka wano mbalaba nga bavaayo naga nze namaze kati yatuuse wano nejjo yabadde waneeno ne mugamba wanje n'agamba n'agamba sijja birinda bino ebya mami Angel Mukama akoze ebirungi Mukama akoze ebirungi naye mu birungi Katonda byakoze yeeyolese wano n'ayogera n'akola kubanga Yesu mulungi walisate Yesu mulungi ttendo sirindirira ndowooza y'abantu sirindirira kubeerawo ononyonyolo n'agenda kwogera bira n'onayogera bira n'onayogera ekirala n'onakutabule I keep on moving kubanga ngamba yogera bawuliri bwe bawulira bategeere bana bwe tunaafuna abantu 10 ne bategeera eggulu lirimu kubumbi na bumbi eggulu lyeggula omukisa ne gukka Mukama n'agamba eyayogedde naye abantu babiri ne bawuliriza ekisa ne kikka Yesu tasobola kubikulira ku mannya gaabo bateekeddwa kuvaayo okuba amavi ku ttaka beegayirira ebintu bino bye tulaba atugamba bibeera overtime ekisoma kyasoma tugambako atugamba nti abafaatha kintu kikulu nnyo abafaatha babishopu kintu kikulu nnyo esakalamento erimu amaanyi ennyonnyonnyonyo batandika okujjogereramu obulungi bwa Yesu agambye bannabbi bantu balungi nnyo nti bayolesebwa okubeerawo kw'ebyo Katonda by'abalaga naye Katonda bw'abikulaga kiki ky'obifunamu era kiki ky'obitegeeramu era okolawo ki waliyo Katonda okugamba nti n'ogamba ndaba kino na kino ne bakubuuza ani abikulaga nga tomumanyi waliwo omuntu okulaga ekintu n'ayimirira ebbali bwe bati n'akugamba kino ayimirira n'amazzi ne gakulukuta n'omusaayi gwe ne gukulukuta nebagamba Yesu wuyo bannange n'atambula mmanyi gwe njogerako andaga kyendaba kuba bwe nti si bwe nnali simujjangako kujjako nga mami jangu obindage ebitogendayo mami Angel watya nga si Yesu yabikulaga ebitogendayo bireke ntegedde nga tonnaba nakwogera ne lwaki abakubbira ebibuuzo byange yanzibidde biri bwange mugambe tabyongera tali feya ekintu kyalina mu ngalo ne mu bigero kimanya nti oyo Yesu kubanga n'endabikaye omanyi waliwo nabagamba omuntu eyazanya firimu ya Yesu yayolesebwa ebyaddala Yesu nga bwe bamukuba abulamu Katonda okulaba obulungi bwe kuba mulungi yayolesebwa kati nze kyendaba bwe batemumwoyo naye kiraba ne ngamba ekino ekituuka kyagala okufaanagana na kiri kye nalabako ekyo Mukama aba akulagira ddala nti nno oyo omuntu yayolesebwa eyayolesebwa y'oyo ayogera kyalaba Yesu kiringa bonogamba mbu Yesu amutabudde oba naani tosobola mutabula mulangira asinga abalangira bonna kino ensonga lwaki waŋŋamba luli nti atweragirako tusabe essaala zaffe n'amala emyaka ng'azituulidde Yesu amanya abalimba asaba bwe basinagamba Mukama nsaba onyweze nsaba ongaggawaze kyokka nga neiba we n'omwana omuto atudde awo baalidde emmere namugamba ddayo ewammwe Yesu n'agamba okay enda kuwa n'asooka atulindisa n'omugamba Mukama ng'oneerabidde nnyo onyweze jjajjawo nga ku kyalo yatigomya abantu taata we yatigomya n'agamba katusooke tulinde wakyali ekiboneze jjajjange biba binkwatirako musaayi tolaba nti Yesu ye lulyo lwa Dawudi ye mulangira gwe tulina yekka bebi nze ndi byange bebi muzungu mulungi bamuveeko taabangako omuddugavu tebatabula bintu tulina okutunyiiza kati ne Yesu baasooka kumwetondera emisango jjajjaawe ba Dawudi bye baakola anti Yesu mutukuvu ate ye yajjira mu mwoyo mutuukirivu n'amujjula n'atukula yenna bwe bati essakalamentu ne limujjula
atutukuze naffe byonna ne bimujjula kati yajja bwe balabyoka binaaza bye tulina kumwega tumugamba Yesu naaza ontukuze n'omusaayi gwo kubanga omusaayi gwa Yesu ddala mu linnya lya Yesu erisinga amannya gunaaza ne gutukuza kati tusooke nga tumwegayirira asooka atukuze ffe emyoyo gyaffe mugamba Yesu nsaba onaaza ontukuze n'omusaayi gwo kubanga osobola abisobola kituufu ekyo ekika kyange okinaaze obujjajja bwange obunaaze n'omusaayi gwo omusaayi gwa lulyo bajjajja tetubookya abatukuze butukuza bye baakola ebikyamu naffe mulimu abantu bookya n'omuliro bajjajja ngaabo inugamba singa tebaaliwo ate waalizza otya singa ne Yesu yanyigira baddawudi omanye ekyewuunyisa onsanyusa onsanyusa simanyi omanyiza n'okufuna omuntu agenda ku interview binga omunaabulamu bwonninga bwozanya amokyamokyereki ati nange Yesu yabagamba bw'alina omuliro gwokya abantu mbasanga eyo nga basaba twokya bajjajjaffe tebabeetonderako nsobi ze baakola naye bookya enugamba oli nti ye bajjajjababa bajja nno kwokya kuba ova mu lulyo lwabo bogamba bookye kuba naawe bazzukulu bo balisaba bakwokye amina ttendo kati olina gamba n'omugamba Yesu nsaba onaaze n'omusaayi gwo ntukuze omugamba Yesu ekika kyange okinaze n'omusaayi gwo abaana bange banaaze n'omusaayi gwo tukuza Yesu olulyo luno obujjajja bwange obunaaze n'omusaayi gwo tukuze wali omubbi wali omwezi wali omukumpanya byonna kati wali ate omutujju mugambe naaze n'omusaayi gwo tukuze abantu babeera eyo negaana bajjajjanga abaasooka nkubuulira mazima nze mpulidde ku bantu nga basaba nensooka nva ku byange nempuliriza nenga ye ate bajjajja baakolaki abeeganye ekisede Yesu nyweza kuba Yesu mulungi wa kisa bw'onoddira bajjajja abatono ngamba babookye obeeganye obasindise n'ogamba bazikirire mu magombe mubabakanyuge mu nnyanja ey'omuliro tebabakanyugayo bajjajja bangi bambi babasuddeyo bambi ne balajjana nga tebayita ggwe Yesu tebamumanyi bagamba kaneekwate ku ggwe kuwoli bwa lulyo olwange nakuwalampirako nno sente ne zikubula oluzaalo ne lugaana byonna mugamba berekiro agamba gwena oliko jjajja wakutte n'agamba bamukanyuge afe omuliro mugambe Yesu munaaze n'omusaayi gwo omutukuze omusonyiwa ebibi by'osobola kuba lwe lulyo lw'obaovaamu naye ate ndooza kiyambyeko abantu okuyiga okusaba because the way people pray really enyiiza tosobola kwekutulako bajjajjaabo n'ogamba basibe enjegere ate nga Yesu alina ekisumuluzo ekisumulula enjegere omugamba sumulula Yesu oyina ekiso oyina okwagala naaze otukuze kati mukama n'agenda nanaze kyova olabanga ebiseera ebisinga nti abantu abasinga obungi oyinza okwesanga nga bagamba nti oluzaalo luganye nti ewammwe waliyo jjajja gundi ataazaala bajjajja mukyala baali babiri ne jjajja mukyala omu teyazaala kati ogenda n'ogamba mukama ensaba onaaze otukuze jjajja oyo mukama katonda omwambululeko ekyo okitwambululeko mu linnya erya Yesu yes obugumba obwo abutwambululeko kubanga Yesu asobola byonna alisobola asitula busituzi bwe bati n'asooka akwata obugumba n'abunyweza obwo buvunnama ne ku ttaka n'akanyugeeri ate jjajja omukanyuze n'agenda nabo naawe bukusigala naawe busigala waawo ate ne bukwata n'abalala ne bukwata n'abaana bo n'abazzukulu ne bannakabye bonna ne bunyweza kati Yesu omugamba jangu onaaze omusaayi gwa Yesu gwa muwendo omusaayi gwa Yesu kisa kyova olabanga ate omukatuliki ate bw'atandika ku musaayi asitula ekikompe n'akwata omusaayi gwa Yesu omubiri n'akwata ostia the body of Christ ekyo kyakiraga n'alaga ne ostia body of Christ n'ayogera ku kikompe ayogera ku musaayi gwa Yesu ostia mubiri gwa Yesu ostia the body of Christ by'omubiri gwe gutuule munda mu mubiri gwe gukuwonye kansa gukuwonye siriimu guwonya ezo endwadde ne zivunnama nga walidde ku mubiri gwa Yesu kugwa wali ne zivunnama ku ttaka naye ne bagamba bakatuliki babo basitudde ostia bazanya tali mu kuzannya ekintu kyakula kituufu tuli awo twemoola n'akagaati simanya you're holding the body of Christ weewuunye ennaku zino nabo mbalaba abamu balina n'ebikompe ekikompe kirungi nnyo kubanga mukama akulaga ye bw'aba akugamba nti omusaayi
omusaayi gwe bw'ayogera ku musaayi gwe awanirira ekikompe ekituddemu eyo endagaano mpya, eyo endagaano tebagizanyira bo, eyo endagaano oba yagamba ya lubeerera, eyo endagaano, eyo ndagaano musaayi. Ne bw'oyita ejjembe gwe n'ogamba nti gwe muloga asingayo. Ejjembe nindiyiwako n'ettondo obutondo liba terinatuuka na ttondo ejjembe lyalaja the precious blood of Jesus Christ, the precious blood of Jesus Christ guba tegunnatonyanga ejjembe liri ku ttaka liwulira na bbugumu lyago nga pressure zaali kubye edda. Nkugambye n'omuzimu n'omusambwa ne birannama ne ku ttaka ne bimuyita Yesu nga biyita abiwujja. Amina tendo ago ge maanyi ayo tendo mpulira nze kwagala bulijjo naye singa abba omuzimu ne kulajana ne kugamba woowe ne kutandika nabba obugumba bwa jjajja gundi nabba obugumba bwa gundi natta gundi. Oli Yesu yesigaliza obuyinza. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo, okwanjula, embaga, birthdays, graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse. Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansiso okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja.